twalanga ku nkumbi ya nnyabo asula teyeebisse ng'alowooza ku ky'anaakola enkeera. Omuyizzi akumma n'akunyumiza eŋŋombe. Saagala kufuuka ssalambwa ly'ewamala eryanyaga enkoko ekyebando. Nabagamba nti Kabaka Mukoka waayita taleka kiwembo, ate Ssemugizi muto ayolekedde okkuba abakulu enjole. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e bannange ndabiseeko ku ssaawa eno ey'omunaana ebaako akayisanyo, ate okubalojjera ekyeya ky'essana, engeri gye kyeberengulamu obuliro, ate n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Ntuuse n'akanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Olwaleero akanyomero kano kakutuusiddwako mukadde wange ayitibwa Kabonge Simon Peter ng'asinziira mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. Olwaleero mu kanyomero kaffe akayitibwa eddagala ly'Abaganda, ekitooke kino ekya Nakitembe kitooke kikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda, era bakikolerako eddagala lingi nnyo wano mu Buganda. Naye erimu ku ddagala erikolebwa ku kitooke kino ekiyitibwa Nakitembe, abaana abawala we babeera beekoonya akagere bakozesa ebyezibiro, naddala okutangira omusaayi ogwo ogubatiirikamu. Ennaku zino muziyita zi sanitary pads. Naye kyannaku mumala gazisuula we musanze. Abamu muzisuula ku kasasiro, abalala muzisuula ku kabuyonjo. Naye oluusi ekyo kiyinza okuviirako okunoonya omwana nga tomulaba. Jjukira, buli we weekoona akagere libeera giri eryatise, ejje eryo abeera mwana. Kati omusaayi guno ogulembekeddwa balina okuguwa ekitiibwa kuba abeera mwana. Baguleeta ne bagufugika wano ku kitooke ekya Nakitembe, era bafugikawo bulungi. Naye abaana mubasuula kasasiro mwe mulowooza abo si baana, babeera baana, kubanga ffenna era bwe tutyo we twali. Naye n'olw'ensonga eyo mbayigiriza okutega osanga emuli kwasa mulimpa. Abanoonya omwana ng'abuze ensobi yammwe mubasuula kasasiro ne kabuyonjo, naye tumufugika ku kitooke ekiyitibwa ekya Nakitembe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano ak'eddagala ly'Abaganda.